kati Gravity yabadde ategeka byaki Junior wangi kyekiriwo ambulire ebya Gravity miranga myerere kigozi kyogamba abantu tebazze kugambye bakamera banamawulire basingayo obungi kati yabadde ategeka byaki mwe mumuwaana bwayimba bulungi ani abimugamba nti ayimba bulungi ani abimugamba Gravity we Junior wefuula ng'owanye Gravity wano n'ogamba akuba engoma saategeera nti abantu tebajja kujja saategeera wamuwaana wano n'otugamba Gravity yasinga naye kati saawa sina ate oli mukugamba mu ate yategeka byaki abantu wamma bazze bakameramani abasinga obungi naye ekiri munda kifu nnyo ewa Gravity tewali bantu abantu abasinga abantu batini nnyo bakameramani bazze okusunga kati yali ategeka byaki mbutuufu yategekanga amanyi bibiina bye bya bulijjo kati tugenda wano wa Mickey Wine kulaba ki ekiriyo kati ani agamba Gravity nti amanyi okuyimba abadde akubalale mu kyalo nga balaga abantu bawaga kati Gravity yali tayawula kubalale kasokoso n'okubalale mu byalo ne mu kibuga abo obuzibu obutuusi naye ng'era abantu abalimu tebatuukana mu haafu kuba baba ne security wabweru tekyali wabweru mulimu abantu nga bameka suubira nti oba batuuka ne kano ka haafu akasaawe ke batera obbikka kuba ne security wabweru yabivuddeko kuba tekyalina n'abeekuuma so in actual sense abantu tebawera na haafu abantu batini nnyo era ddala n'abayimbi abayimbayo naye era ndowooza ba MC basinga okumala obudde ne ba DJ kiki ekireese embeera eno gwe mukulaba okuko ndowooza kala za posters ezaleese obuzibu omuyimbi alinga ow'amaanyi ayimbi abadde Martha Mukisa wama abantu webali abantu benkananga ababadde mu hijab nation ewa Zubeda oyinza ogamba nti beekwese wansi w'ebisubi we balabira naye abayimbi ab'amaanyi bamaze okuyimba kuba Kasuku ne Nimrod be babaddeko ng'ab'amaanyi ab'amaanyi babaddeyo Kasuku nani ne Nimrod nga balwanira Sandra Liani ndowooza ne Martha Mukisa awo najja n'aleekaanamu awo so abayimbi babaddeyo Kasuku Sandra Liani owe ne BS ne Nimrod naye mpuliddeyo olugamba mbuye abawagizi ba Gravity bamuli ku mutima era bangi nnyo naye Gravity abadde akuba ebyalo anti byalo no kibuga olaba n'ono omuyimbi eyavudde Nigeria Queen Madi amusinza abantu tukanga balangidde ku radio emu Energy Radio maziga gokka miranga amaziga matono babaddewo abantu abagamba mbu n'abakungubaza abaali ku lumbe lwa muzeeyi basinza abantu abazze mu kivulu kya Gravity ng'abadde batono naye nga byebyo discussion tezigaana era ekivulu bwe kigaana okukola ffe nga ffe bannamawulire tuba tulina okuvayo tukyogereko newankubadde ng'ate era ffe tubadde tukihypinga kisobole okuba nga kihappening era kifune n'abantu kuba muzze nga mutuwulira enfunda eziwera nga tuyita abantu bajje bawagire Gravity wabula abantu basazeewo okumakinga decision egamba nti Gravity omutujju tetugenda kumuwagira the same applies singa ekivulu kibeera kikoze era tuvaayo ne twebaza abantu abasobodde okuba nga bawagira abayimbi abo ababeera bategese ebivulu so Gravity abantu bwe bamuzize nyinza obutabawo na nsonga nnyo y'amaanyi gye mbawa lwaki abantu bazize ekivulu kya Gravity omutujju naye ng'ensonga zibaddewo nga nnyingi kuba okusinziira ku video zenzize nga mbakolera ezikwatagana ku Gravity omutujju ebigambo byazze nga ayogera mubadde nga reaction zammwe nziraba mu comment section nga mugamba nti muli wa Mickey Wine of course mutuukiriza kye mubadde nga mugamba oba oliawo nze mbadde ndowooza nti amwe abagamba nti muli wa Mickey Wine mulimba naye mutuukiriza bulijjo kye mwogera
mu comment section nti affe tuli wa Miki ate era bwe mbaserabidde bulungi nyinza okubanga saategererawo ani yalumba munne okuba nti yamuyiikiriza okuteekayo ekivulu ku lunaku lwe naye at the end of the day nsobodde okitegeera nti Gravity omutujju ono ate ye yayingirira Miki Wine kuba Miki Wine agamba nti ye yasooka okulanga ekivulu yasooka n'okuwanika banners naye Gravity omutujju n'amuyingirira so ndowooza abantu bakoze decision ennungi ne bagamba nti ku mulundi guno katugende tuwagire ku Miki Wine kubanga ekyamazima Miki Wine music wa Uganda yamuluddemu okumala ebbanga bwabanga Miki Wine ye yakeera ku makya n'ayimba oluyimba ne Eddie Kenzo n'amusooka okukuba ebisaawe eby'amaanyi kitegeeza ekyamazima Miki Wine abadde deservinga chance eno tukirize tugane Miki Wine chance abadde agideservinga ayinza okubanga essaawa zino talina luyimba lw'amaanyi nga Gravity bwe yagamba naye ate ekyo tekijjawo nti ennyimba ez'amaanyi yaziyina emabegako eri yes olaba abantu nga Wizo akeera ku makya ne bamutegeka n'akola ekivulu nga talina luyimba lw'amaanyi just nga abantu bazze okumuselebratinga now what about Miki Wine so mbebaza abantu mwenna abasobodde okukola kyonna kye muyinza okukolawo ne mugamba nti katugende mbungi ku jahazi pia atuwagire Miki Wine kintu kirungi nnyo kiraga omukwano ogw'omuggundu kiraga nti bannayuganda mweyagaliza ate kiraga nti mubeererawo abo abababeererawo okitegeera nsonga nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zalemeseza Gravity okufuna abantu mpitirivu nnyo ensonga kubanga bw'ogattako ne ebigambo Gravity oba oliawo byayimba mu nnyimba ze abantu bayinza okuba nga bwe bibeeramu ekidongo babinyumirwa naye ng'ate bw'atuulewo n'agamba ngenda supportinga nti omuntu ono ku bintu byayimba so tuyinza okulowooza nti zezimu ku nsonga ezalemeseza Gravity okufuna abantu ku kivulu then ekirala ensonga zibaddewo era endala ez'okuba nti ebivulu bibadde bingi bannange ebivulu 5 ku lunaku lumu bannaaye bannayuganda nze kyovalaba neebuuza bannayuganda ssente muzijjawa era singa leero ebivulu byonna bikoze bulungi buli kivulu ne kifuna abantu mbadde ngenda kulekerawo okubabuuza ssente gye muzijja ntandike kubasaba ku ssente kuba ekyamazima mbadde ngenda kakasa nti ssente muzirina naye wallahi ebivulu byonna tebikoze bulungi nga bwe tubadde tusuubira finally Miki Wine y'omu ku basinze okujjuza mu kivulu kye naye era nakyo tekikoze bulungi nga bwe tubadde tukisuubira kukola ebivulu tebisobola kuba 5 ku lunaku lumu bannange musaasire bannayuganda n'ensawo zaabwe